Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate azzemu okutuuza omumpembe wa wano obufofofo era nga ali mu kutya anti kino munnange kyetugenda okuba nga tumuleeta kino kyamuleetera kiyinzika okuba nga kigenda kuba kikaluumu, kiyinzika okuba nga kigenda kuba kika era nga mwami Tebukabulwa ne bwe twogera kati ali mu kutuula bufoofofo anoonya ekyokuddako takiraba kubanga ye His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lino lyonna ye yajja kutulama nga atereza byonna ng'era tusumulula era nga atwala mu maaso. Tulina okugeza nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda essuubi ly'Abannayuganda, omutima gw'Abannayuganda, essuubi ly'Abannakampala, ekitangaala ky'ensi eno munnange yajjanga bunnozi gye tuli era bingi abangi tebabitegeera, bangi balimererwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda wange abaana bambalamusizaako nnyo. Muganda wange gwe na ebintu ebimu nga munanga bambalowooza ali mu kusaaga, nga munanga bambalowooza tebirituuka, nga bamu balowooza tetulibiraba naye tutandise obiraba, tutandise okulaba ku bibala by'ebigambo bye, si okuyomba nabo obukkayana nabo bw'oba ofunye omukisa n'akadde akasobola abaagala amazima, abaagala Uganda eno eb'enjawulo munnange bo bamaze dda okutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yani era nga tukkiriza nti pulezidenti waffe waali ne kino kyatukolera ne byatuleetera n'entangaaza gyatutangaazizaamu tutambulira ddala olugendo lwe twasuubira era nga tusuubira nti tujja tukkiriza olugendo luno era tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bwali omukulembeze omulungi era nga wali essuubi ly'Abannayuganda era nga wali omunoonyezi w'abangi era nga wali ekitangaala ky'ensi eno, bingi bigenda tuukawo n'era bingi bigenda kubanga bireetera ddala ekituufu kye tulina okukola. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe ate era tuli basanyufu nnyo olw'okubanga otukulembedde mu lugendo luno ate nga otukulembeza buvumu n'amaanyi, kwewaayo, kwagala na kutambuza ggwanga. Tuli basiimu nnyo. Kunyumyako nabo osaba kikole, ojja kukizuula nti waliwo abantu betunyigira munnange olw'obutagala nkyukakyuka, batunyigira babwire ng'ensobi eri ku ffe ffennyini abaagazi b'enkyukakyuka nga tetuwadde budde bantu abo abatagala nkyukakyuka kubategeeza na kubasomesa kimala ku kye tuyita enkyukakyuka na lwaki yeetaagisa. Kino ojja kitegeera ng'omaze kunyumyako nabo. Njagala nkule muganda wange, eriyo abantu mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'embeera embi gye tulimu ng'Abannayuganda mu ggwanga lyaffe erya Uganda bo nga bagirabanga kya butonde. Allahu Akbar. Nga gwe byolowoozaako n'olula ng'omutima gukuluma n'olula nga newe kiba kyetaagisa kufa, at least weewaayo n'ofa, naye ng'embeera eyo ekyuse, boolwana ogikyusiza abasinga obungi mu bo bamanyi nti eyo embeera eriwo nga kya butonde. Ekyo tosobola kukitegeera mpaka ng'omaze okunyumyako nabo n'owulira endowooza yaabwe, kiki balowooza ku mbeera egenda maaso mu Uganda. Eriyo n'abatamanyi nti Uganda erimu obuzibu bwonna, bo nga tebakimenya kimanyi. Mwana nina ekyokuyiga kye nafunye mu kunyumya n'abantu abatayagala nkyukakyuka. Nindaba nga tukyalina omulimu munene okusomesa abantu okutegeera lwaki twetaaga enkyukakyuka. Ebigambo byennyini bye twogera oba bye tugamba abantu bannange, tuli mu mbeera mbi.
nga bo okubula kw'eddagala mu malwaliro tebakirowoozanga nako nti nakizibu mu nsi yaffe. Omwana alwala naye ng'omuluuza n'amuwa n'anywa n'amuwa ekigaji n'anywa, omwana n'addayo enkya n'abuuka. Oyo talina bw'ajja kutegeera nti obutabeera ddagala mu ddwaliro kizibu gy'ali. Oba okitegeera enguudo embi bannange ezijjudde ebinnya n'okubeera enfunda bw'ensonga bwe ziri kyekizibu ekireese ekisibye accident mu nsi yaffe Uganda ezitokomokeramu abantu abayitirivu obungi buli lunaku abatakka wansi wa 30 bafa mu Uganda bafudde accident. Okitegeera ekyo liyo gw'okigamba ngayita kitakirabanga nakikulu batavuga mmotoka kati ate bwola nti accident ezigwa ku nguudo yalowooza nti accident zittabalina mmotoka kyokka n'atamanya nti zittabalinnya emmotoka naawe atalina mmotoka naye ng'osobola okulinnya emmotoka ofiira mu accident. Kati ye buli yogera ku makubo takirowooza nako nti ekkubo lirina kye limugasa okubeera erikole. Ekyo takirowoozanga nako. Okimanyi ekyo? Ekirala buli lwova noga nti banne obwavu obukudde ejjembe mu ggwanga lyaffe Uganda muntu agenda bukola atya bwavu nga bungi nga gwokaabirako okuba nti mwavu yamanyi nti obwavu kya butonde ye yatondebwa kubeera mwavu nga talowooza talinaayo omuntu yenna mu Uganda gwanenyeza kubeera nti ye lwaki mwavu ng'obwavu bwalimu talina gwabunenyeza yamanyi nti kya butonde ye okubeera omwavu. Nga bw'olaba bw'otasobola kunenya muntu nti lwaki oli musajja kubanga Katonda yakutonda oli musajja, era nga bw'olaba bw'otasobola kunenyeza muntu nti lwaki oli mukazi, ekitolera gwenza kinenyeza mu nsi yonna. Kati eriyo n'abantu obwavu be buluma nga balaba tebalina gwe bateekeddwa kunenyeza bwavu obwo ng'ajja kwevuma kitaawe nti yamulumya obwavu. Abamu bumala bagenda ne bakuba n'embooko ku malaalo g'abakitaabwe, ennaku n'emuyinga obwavu ne bumuluma n'anyigira kitaawe nti yamulumya obwavu n'atuuka okugenda okukuba amalaalo ga kitaawe oba nnyina mu lwaki otulumya obwavu nga ye takimanyi nako nti waliwo avunaanyizibwa ku bwavu obumuluma nga yamanyi kya butonde. Baganda bange abo gye bali nga just weetaaga budde kwogerako nabo olyoka otegere nti nabo gye bali. Oba kitegeera bino simanyi nti abakazi bafa bazaala amalwaliro okula ebikozesebwa nga ye olubuto olumusimba ekiragenda wannaalongo omuzalisawo ku kyalo n'amuwa ebijaani ebikambwe n'abinywa n'azaala omwana. Ffe maama yatuzaala abaana 12 naye ku bonna 12 talina gwe yazaalirako mu ddwaliro, ffena yatuzaalira waka. Kati embeera yo gamba abantu embeera mu ddwaliro mbi abakazi bazaala bubi eriyo abatabimanyi nti ekyo nakyo kizibu mu ggwanga. Oba okitegeera muganda wange ne tujja tufuna obuzibu nti smartphone zetukozesa okwogera ebigambo bino ku social media bangi mu bannayuganda abatazirina. Omukisa tebagulina ogujja otulaba n'okula bino bye twogera. Zibalometa akasamba emezi bera ku TV bangi mu bannayuganda batalina TV waka nga tajja kulya namboozi ensonga bwazoogera, tajja kulya ensonga butamaguzi bwazoogera. Yo TV tagirina. Oba kitegeera nga ekyetaagisa kiri kimu kuva bye twogera ku TV ne ku smartphone tubijje ku TV tubitwale mu kyalo wansi twogere n'abantu abatalina mukisa gulaba TV, abatalina mukisa gutulaba ku smartphone kwe twogerera. Abantu bangi tebamanyi lwaki bali mu mbeera gye bali, era nga bamanyi ti embeera bagirimu kya butonde bwe bateekeddwa okubeera. Nga bwe balaba omugagga nga Anita Amongi bo bamanyi nti Katonda yamutonda kubeera mugagga, newankubadde nga ssente ezimufudde omugagga abba zaabwe ez'abawe b'omusolo eri abatakimanya kimanya nti bawa omusolo. Nga ye omusolo gwe yali amanyi gwe guli gwe babagoberangako emisinde. Kati bwe gwavaawo gwe gobbagoba emisinde ne balooza nti omusolo gwaggwawo dda. Era nga nti oyo mubbi wa ssente za musolo ye amanyi nti abasasula omusolo be bana balina amaduuka amanene abasasula zirayisinsi, ye amanyi be basasula omusolo. Amanyi abasasula omusolo be balina emmotoka abasasula emisolo gy'emmotoka.
kati gwe mugamba nti Anita Amongo yabba sente z'omusolo yamanyi yabba bagagga banne yaga nti awo yabba bagagga banne abagagga bebebba tamanyi nti naye bamu omunyo gwagula ne sabbuuni abisasulira omusolo tamanyi n'olugoye lwayambadde n'enkumbi gy'alimisa akisasulira omusolo ng'agigula yalowooza nti Anita Amongo abba bagagga banne bano abagagga abasasula emisolo gy'ebizimbe ebinene bikalina nga tamanyi nti naye awo omusolo nosoga nti omukazi nabba bwati sente z'omusolo nyizi wezi ne basigala nga akyasobola okwimya mu bantu ne bamukuira bukubiza endulu n'angalo omubbi tabimanyi tebabimanyi tulina kukola ekisoboka ennyo n'okutwala obudde obungi obumala okugenda tusomesa abantu abo babitegere nti omusolo gwe tugamba nti Anita Amongo omubbi wa musolo abba sente z'ogwe ezayitadde eddagala mu ddwaliro osobola embeera yo gy'olimu evunanyizibwa kwafuga ggwanga okuba nti gwe oli mwavu bw'otyo ng'oli Anita Amongo mugagga kiva kwona atukule Assalamu alaikum warahmatullahi kukubiriza abaana basomese bazadde baabwe olw'ensonga ti ku generation yaffe eno bw'okwasa omuzadde omuzindaalo abeeko kyayogera ku nsonga n'omala n'omuggyako omuzindaalo n'ogukwasa ne mutabani we naye abeeko kyayogera ku nsonga yennyini eyo yennyini mu buzadde we gy'ava okwogerako gw'awuliriza ojja kgenda okumaliriza nga bw'owuliriza statement z'omwana ne muzadde we ng'olabira ddala omwana ye yeetaaga asomese muzadde we biki byateekeddwa okwogera ku nsonga eyo na kituufu ki kyalina okutegeera ku nsonga eyo egenda mu maaso lwaki nalabye jjo statement y'omukulu Charles Peter Mayiga gye yakoze oluvannyuma lw'abawagizi ba NRM ab'ekiwayi kya mutabani wa mwami Museveni okugenda ebulanga emmengo okusalawo bakoppe NUP nabo bagende ku bulanga emmengo okugula emijoozi kubanga yenkola mu bibiina by'ebyobufuzi NUP yagitandika NUP yasooka neyingula ttiimu yaayo ne bagenda bagula emijoozi n'okusapootinga obwakabaka kabaka birthday run NUP bwe yavaayo NRM enkulu nayo neekola etya n'erumba eyakulemberwamu omukyala Anita Amongi nga yeegatiddwako omwami Mathias Mpuuga nga yeegatiddwako Mamadi Mwanga Kivumbi nga yeegatiddwako Abedi Bwanika nga yeegatiddwako n'abalala nga bwe mwabalaba ab'NRM nabo ne bagenda ku olwo nabo ne bakola ki ne bagula emijoozi bwe bamala ne bavaayo enkeera omukulu Mpuuga naye n'addayo n'abantu be nga 3-4 be yajja e Masaka abo abafundikidde ng'ate bafuuse batujju kulumbagana abantu ku street kwagala kutta abantu misala ng'ensi eraba nabo ne bagenda ne bagula emijoozi kati jjo ab'NRM ab'ekiwayi kya mutabani wa Museveni nabo ne baddayo bakole kyekimu nga NRM enkulu kyeyakola okukopa NUP mu nabo bagende bakole ki bagule emijoozi naye
Omukulu Charles Peter Mayiga ina statement yakoze nga awana aba PLU. Naga nti ekigambo bala mu kyayogere ky'okugamba nti agenda kusaba Mwami Museveni ayimbule abasebe ba National Unity Platform kikulu nnyo. Era singa munaakikola ne bayimbula abasibe abo kijja bafuula mmwe abaperi y'okubeera ab'amaanyi nnyo. So statement yo mwagiwulidde. Kati wano wenjagala buli ayagala okunyumya video eno n'okutegera amakulu gaayo ompulirize. Sebo ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Kino njagala nkuwe ekyokulabirako kimu. Tisinga omusajja ajja n'akulumbagana n'akubbako ebintu byo. Omubbi najja n'akubbako ebintu byo ku kifuba n'abiwamba n'abitwala. Bamala obbitwala gwe gwabibbyeko n'ogenda mu bw'amateeka weekubira enduulu. Kooti ekwata omubbi oyo emufoosinga okukomyawo ebintu byo bye yabba. Era bw'emala emuvunaana omusango gw'obubbi abonerezebwe ku lw'okubba ebintu byo. Ono yabba n'alaga nti tajja kuzza bintu byo. Olw'ensonga nti omubbi eyabba mugagga asobola okugulirira abalamuzi bonna abali mu kkooti okufutyanka omusango gw'obubbi ogumuvunaanibwa ku bintu bye yabba. Naye yabbibwako ebintu bye n'atapowa n'asigala ng'akyalemezzaako nga ataddewo pressure ne force ey'amaanyi ku mubbi ono okukomyawo ebintu bye yabba. Oba kitegeera mpuliriza bulungi. Ne bukeera enkya omu ku batabani b'omubbi n'avaayo n'agamba nti nze nsobola okwogera ne taata wange ne nkutwalayo gwe yabbako ebintu n'omwegayirira n'akuddiza ebintu bye yabba. Ono yabbibwako ebintu bye n'agamba nti kikafuuwe nze gwe babba ate nze mba ngenda neegayirira omubbi nti anziriza ebintu byange bye yabba. N'agamba sisobola fotooka kutuuka kweyo level ey'okutuuka okufukamira mu maaso g'omubbi eyanzibako ebintu byange nti mwegayirira abinzirize. Naga sisobola. Kawuliddaako. Kati omutabani naga nti okay kati batusobola kugenda kumwegayirira kati nze mpandikira lisiti y'ebyo ebintu bye yabba nze njimutwalire musabe abeere nga akuddiza ebintu byo. Oli akantu ako n'afuna lisiti y'ebintu byo bye yabba n'agitwala mu maaso ga kitaawe n'amwegayirira nti mbadde nkusaba ebintu by'omusajja ono byabba obikole ki obimuddize. Oba kitegeera oli eyabba etaata woono ono asaba era n'okubba kwoli yali ayamba mutabani we ono okubeera nti alina naye kyafunamu mu kubba kwa kitaawe. Oba kitegeera bwe bukeera enkya omutabani n'alaga kitaalinoga nti olaba force eriwo nti singa olemera ebintu by'omusajja ono omusajja ataddewo force y'amaanyi. Zino ekkooti zobadde oguliriramu sente si zakyalimu zokka yeyongedde ate mu kkooti endala gy'otasobola kugulirira nga ekinaava mu kkooti ezo endala gy'agenze gy'otasobola kugulirira ate kijja kuleetera obuzibu ne bano aba kkooti za wano b'ogulirira. Asobola okufuna ebintu bino by force n'asigala nga tena ofunye obuzibu ng'osibiddwa. Naye tusobola okuzannya paati ne twefuula nti ebintu bino tubizzizaayo. Gwe n'ovaayo n'ogamba nti nedda bannange ebintu ebyo abakozi bange be baabiwamba ne babiteeka mu sitowa nze nga simanyi nti mu sitowa mulimu ebintu bye baakola ki bye babba ebirimu. Nze ojja omanye ebintu ebiri mu sitowa bye byange ebya bulijjo. Naye mutabani wange yazze n'annyinnyonnyola nti mu sitowa yaffe mulimu ebintu ebitali byaffe abakozi bye bagenda ne babba ewalala ne babireeta mu sitowa nti ne mulagira okay ebintu bye babikwate babikuwe. Gategedde akantu ako gwe muzannyo guno. Kati gwe bovaayo n'otenderezawo mutabani ali mu kubalira kitaawe omuzannyo gw'okumutaasa kooti okujja okumuvunaana omusango gw'obubbi ye ng'ayagala abuzeebuze ensi nti abakozi be baawamba ebintu by'ono ne babiteeka mu sitowa nga tamanyi nti mu sitowa mulimu ebintu ebitali bibye. Yesu ati asabye ne lisiti mumbuli ebintu bye tulina nga si ebintu byammwe bye tulina bye twafuna mu bukyamu. Lisiti n'agifuna n'agiwa mutabani n'agitwala mbu bagende mu sitowa bakeberemu ebintu ebyo biri ku lisiti
bagenti kino mubiddize bannanyini byo kati gwe omukulembeze nga Charles Peter Mayiga novayo n'otendereza nnyo Mutabani Ebigambo byebyo His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bulijjo byatugamba, bulijjo byatubuulira, bulijjo byayagala otutangazaamu. Abangi mubadde temubiwulira, abangi mbadde mulemeredde ddala okutegeera ekituufu kyeki. Naye President agenda mu maaso era agenda mu maaso n'okukola ebyo ebyalema abalala. Ate tusuubira nti mukati w'abangi nga amaanyi gabaweddemu, President yakyali mugumu.